Ebyo bibadde luyeyo ate ekikangabwa kibuutikidde abantu b'Embale abaana bana bwe bafudde ne bakadde baabwe ne baddusibwa mu ddwaliro nga bataawa. Bino kigambibwa nti byavudde ku mmere gye baalidde ng'erabika erimu obutwa mu kiro ekyakeesezza ekya Ssekukkulu. Abaana bana bafudde ne bazadde baabwe ne baweebwa ebitanda mu ddwaliro lya Mount Elgon Hospital Mbale nga kigambibwa nti baalidde emmere erimu obutwa mu kiro ekyakeesezza Ssekukkulu. Okusinziira ku ssentebe w'ekyalo Mugaka Hamisi Lwanga bafunye ekikangabwa era nga baatemeza ku poliisi eyatuukiddewo nekakasa nti abafudde ye Faith Nakayenze ow'emyaka 8, Louis Namono ow'emyaka 5, Esther Nashel ow'emyaka 2 ne Mutinyi ow'emyezi 6 gyokka. Nahule na papa wali asenga n'abaana baase betsenjeni nabo kinani Christmas abaana baase kimenyera balira mushara tese papa wendiwota Ezo ku police tukalagane police ne tujja waiseewo essaawa namba baleeta omulambo gw'omwana agenze ne taata we nga naye afudde. Ebintu byonna omukolo gwa police tunyonyereza kiki ekyavuddeko naye nga nnyina w'abaana ye tumusanzeewo ng'akaaba tugezezaako okumubuuza agane naye asesemyemuuko naye agamba nti yafumbye emmere kale tetumanyi kikiddala abawadde babateredde butwa mu mmere tetumanyi. Adumira poliisi Mbale Peter Mugabi ategeezezza nti Moses Wanyibe ekitaawe w'abaana bano ne nnyabwe Amina Namboya embeera yaabwe mbi naye nga batandise okukola okunoonyereza bakakase oba ddala kituufu emmere gye baalidde ye yabaddemu obutwa. People of Mbale try to monitor what you eat, where you cook from, those around you, to avoid such incidents. Emirambo gy'abaana bano gikwasiddwa ab'enganda okutwala mu maaso enteekateeka z'okuziika. Tutuuseeko mu ddwaliro abazadde bombi gye bali mu kuweebwa obujjanjabi nga basawo bakola butaweera okulaba nga bataasa obulamu bwabwe. Wanyibe nga ekitaawe w'abaana annyonnyodde nti mukyala we yalese emmere gy'afumba ebweru n'agenda okugula amanda g'okufumbisa Ssekukkulu nga kiteeberezebwa nti awo ab'omutima omubi we baateeredde obutwa mu mmere. Kwanje amira kuramba nga n'olira yengo n'atyo mwasalingo waleera ebiri okuti anga n'osiringise kamande ng'akana asakasa akule kamanda keyakuba biri mutaano. Wilfred Masaba yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.